Alpha Centauri. Oyinza okwebuuza Alpha Centauri kyeki? Alpha Centauri star system oba eringa solar system esangibwa mu bwengula mu location oba mu constellation Emanyikidwanga ya Centaurus. Alpha Centauri gye mbagambako baagivumbulira mu phase 2. Phase eyasooka yaliyo mu 1689 era nga phase ey'okubiri baagivumbula mu 1915. Phase eyasooka omuntu eyasooka ogivumbula yali ayitibwa Jesuit Jean Richard era nga yali ava France. Munnasayansi oyo ye yasookera ddala okuvumbula nti Alpha Centauri yali egwa mu kategori ya binary star system. Binary star system baategeeza system esangibwamu emunyenye ebbiri nga zisobola okuconnectinga obutasobola kwesaanyaawo oba nga gravitational pull waazo okuba nga zi-orbitinga sseŋŋendo ezibeera mu eyo system. Kati nga wenkunnyonnyodde nti Alpha Centauri baagivumbulira mu phase 2. Mu phase eyasooka engeri nti omwaka gwali mukadde eyagivumbula yali alowooza ziri munyenye ebbiri oba ali alowooza yali avumbudde double star system esangibwamu emunyenye ebbiri zokka. Naye wabula mu mwaka gwa 1915 munnasayansi omulala yavaayo ng'oyo yali ava Scotland oba ali mu Scottish. Oyo munnasayansi yasobola okuvumbula nti waliwo star oba emunyenye ey'okusatu yalegwa mu kategori ya red dwarf eyitibwa Proxima Centauri. Naye lwakuba emunyenye eyo yo yali walako okuva n'ezo emunyenye ebbiri we zaali era ng'emunyenye yali esingayo okuba entono. Jjukira nabagamba nti red dwarf kika kya munyenye ekyasinza okuba ekitono okukyanga tuvumbula kye tumanye essaawa zino. Atannalaba vidiyo ezo zisomese ekyo osobola ogenda n'oziraba mu vidiyo zange ze nakola edda. Atudde ku point. Zino emunyenye ebbiri okuli Centauri A ne Centauri B kuliko yellow dwarf ne orange dwarf. Yellow dwarf eriko ye Centauri A. Centauri A engeri gy'erimu oba ekika ky'emunyenye kyegwamu egwa mu kika ky'emunyenye ekiringa ekyaguno omusana gwaffe kubanga n'omusana gwaffe gwa yellow dwarf. Naye wabula Centauri B ya orange dwarf era nga nakyo kika kya munyenye kirala kisangibwa mu bwengula. Proxima Centauri ekika ky'emunyenye kye baasemba okuvumbula mu 1915 kyo kigwa mu kategori ya red dwarf ekika ky'emunyenye kyasinza okuba ekitono era ng'okuvumbulwa kwa Proxima Centauri kwakyusa erinnya lyo star system eyali mu double star system n'ekyusa n'efuuka triple star system omubeera emunyenye essatu. Alpha Centauri eno gye mbagambako ye star system ekyasinza okusemberera Earth oba ye star system ekyasinza otuliraana ng'esangibwa 4 light years zokka okuva wano wetuli oba okuva Earth weeri oba 25 trillion miles okuva Earth weeri. Kati nkimanyi oyinza okuba ng'olina ekibuuzo kyo nga weebuuza obulamu busoboka okubeeramu eyo star system. Ansa eri nti iye obulamu buyinza osoboka obeeramu naye wabula tebuyinza beera perfect nga wano bwe tulimu. Jjukira nti bukyanga bannasayansi bavumbula era bukyanga bazuula sseŋŋendo ez'enjawulo naye tewali sseŋŋendo gye baali bazudde eyinza beera ng'eno Earth yaffe kwe tuli. Ng'oggyeko n'ekyo star system eno gye twogerako engeri gye nkugamba nti eri 25 trillion miles okuva Earth weeri tetusobola tutuukayo ssaawa zino lwa nsonga tekinologi gwe tulina essaawa zino tatusobozesa wadde n'okutuuka mu makati g'olwo olugendo. So far ssaawa zino byebyo bitonotono bye twakazuulako Alpha Centauri oba star system Emanyikidwanga ya Alpha Centauri. Vidiyo yaffe enaabezeeko tugenda batwogera ku munyenye ekyasinza okuba ennene oba sita ekyasinza okuba ennene gye twakazuula essaawa zino eyitibwa UY Scuti era ng'emunyenye eyo osobola okukwata biliyoni 5 ez'omusana n'oziteeka munda mu yo ne zijjamu ne wafikako ne ka space. Ebisingako bwe tujja tubyogera mu vidiyo yaffe enaabezeeko neeyongera okujjukiza okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno osanga eri interesting n'okuleka comment wansi awo oba ng'olina ky'otategedde ky'obuuza tuneegako mu vidiyo enaabezeeko.